okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba ekiwani. Connect Properties be bakuyunga ku maka gagolubererako ne gole n'ekibanja mpola kati beeyune munywanyi tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku masitoowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro ogwokubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties. Weewaawo nkwaniriza omulungi atulaba webale kubanga ate gy'oli otugoberera n'okutulaba wano ku mukutu gwaffe ogwa YouTube we tuyita CBS FM UG. Eno ye official channel ya YouTube kulabira programu eno ya Sports Kalaso buli olunaku olwokusatu ssaawa 8 n'olunaku olw'omukaaga. Tutambula ne bannaffe aba Home Connect Properties. Bw'owulira ekigambo Home Connect Properties ebigambo bisatu naye ng'ekisinga obukulu ye home, amaka bakugatta ku maka bakufunira amaka. Simanyi muntu mbulamu bwansi eno kyoyinza kubanga atuukeera okukolerera ekikutuuyanya ennyo okusinga amakago otula n'okkalira famire yonna neekuŋŋaana n'omanya nti eri awo pressure n'oba ng'ojejjako tofa ku mulimu ku kika kya mulimu kyokola osasulwa mwezi oli ku musaala oli walejjalejja oli mutembeeyi oli musuubuzi. Home Connect Properties yamaze dde okuteekateeka embeera yonna egenda okusobozesa buli munnayuganda naddala ng'olaba programu ya Sports Kalaso okubanga ate webbulula okwejja mu njega y'obupangisa ofuna amaka gago. Balina accounts ez'enjawulo zojja okuggulawo nabo gwe mufuna mpola otekeyo akasente ko mpola ku musaala ogwo gw'ofuna omutono gwe gwolaba ng'omutono gwe gwolowooza tekugenda kukuumira muzigo paka. Home Connect Property yeeyokka esobola okufuula omusaala gwolaba ng'omutono okuvaamu ekirooto ekya poloti n'ekyokuzimba ennyumba yo ewedde. So banaffe bana ba Home Connect Properties lwaki mbakuzigirira be bagenda okuguza ettaka eritalina nkaayana, ettaka ettongole, ettaka erituukiridde ate ku bbeeyi ya wansi omuli n'embeera y'ekibanja mpola. Lowooza ku buli kitundu ekiri mu ggwanga Uganda, lowooza ku buli luguudo olufuluma ekibuga Kampala, lowooza ku buli kitundu ekyegombesebwa okubeeramu okuwangaliramu okuzimbamu ennyumba. Banaffe aba Home Connect Property byonna balinayo poloti. Ng'ogyeko ekya poloti oba ekyoggula ettaka bangi mwagala kukola investments, faamu, kulunda, kulima bingi era nayagala okukola ekisaawe ky'omupiira ettaka ligule banaffe aba Home Connect Properties. Kati bw'ova ku ekyo eriyo omuntu agamba nti nze nno mbadde nsevinga ngoba n'ekitongole kyange bannaffe mukaddiwa ne mujja akasimu kamwe mwe NSSF gekittavu ky'eggwanga kibadde kibaterekera ssente zammwe n'otuuka n'okwata akasenteko. Saagala otandike kwerumira mu mitwe kuba emyaka gy'okuweebwa akasiimo ng'onyusa okukola oba okuliridde. Tokkiriza ate ssente zikuweereddwa nga kasiimo. Tandika kujjanjaba ebipuresha nga ne puresha abazikuwa be bantu beweesiza okuzimbira ennyumba. Anti omusenyu baguleeta emotoka bagireeta ne bagisimamu ekinnya wakati waliwo otalaba ne bajjamuko katipa akamu ne bakatika wala ne bakuguza ebbaafu y'omusenyu nga wakati kinnya ne gutawera. Kati yabaliriro zimba ennyumba ng'okozeseza sinotulaka 2 n'omaliriza nga ennyumba tewedde nakuggwa ssente zikuwedde nako ez'akasiimo ke baakuwa. Seminti awagenda ensawo emu bo bajja kugamba nti wagendawo 3 ebijje ziraga tomanyaayo. Bajja kutabula ne seminti alinga evvu, bajja teeka olufuufu mu nnyumba yo. Kati mu kyonna okukyewala omaze ofuna akasiimo konnyusa okukola. Bannaffe aba Home Connect Properties bakulindiridde. Wali ku Mabirizi Plaza oba Nansana wali ku Hoima Road ku masitoowa. Kwata akasente k'akasiimo genda obagambe njagala nnyumba ewedde nnonze nkoledde ebbanga nga ndi mu muzigo naye olunyusa okukola ne bampa akasiimo njagala nnyumba. Essente zonna z'olina estates baziteeseteese weeziri bajja kutwala ku nnyumba ewedde oteekebwateekebwa eriko ekikomera, erina amazzi, erina amasannyalaze, erina amakubo, erina banneiba. Togenda kubeera kunyumya nankima olina abanywanyi kwajuke bana myaka egyo gy'abataka okuliridde olina okuba n'emikwano gyo kuba munnange omuntu annyuka okukola n'ofuna akasiimu toba muto kati olina okuba nga weetooleddwa mikwano. So banaffe aba Home Connect Property kyekyokuddamu kyokka muganda wange nakugambye programu eno Sports Kalaso bwevaayo neebaako omuntu bwe beegase. Kati nkimanyi nti gwatulaba gwe tuweereza oli wa muwendo oli wa nkizo kati tugasseeko omuntu ow'enkizo era ow'omuwendo ne tufuuka abantu ab'omuwendo ab'enkizo 3. Programu nga yo Sports Kalaso gwagiraba n'omuvujjirizi alira ekirundwa ky'okukyusa obulamu bwo
nga bwavugira programu eno bebanafa aba Home Connect Properties abo bagenda kufunira ettaka eritalina nkayana ebyapa ate nga lyakyapa va ku ttaka lye bakuguza nga gwe kyeweewanirako mbusimanyi kiraga nti ettaka liryo kapapula bakakudde mu 32 mu exercise book n'owandiikako bwenowo n'oli kyasobola ekitabo ekyo kiina wekka yakiguze mu dduuka nayuzaamu akapapula n'awandiika endagaano kyovula muli omwetematema lwa ttaka genda mu kye tuyita headed paper okuli ekigambo land title nga kyabanafe aba Home Connect Properties bakuwa ettaka bakuguze poloti bakuguze ennyumba ewedde ate si kyekyokka kati gwe yazimba ennyumba manyi tubeera mu kuzoganya odde no n'oyiriba kati fe abali mawulire n'ogenda mu field ogakuŋŋaanya n'entuulaawo mbalowooleze sports kalaso mbazimbire World Cup byagenda okuleeta ebigenda okubeerayo sirina budde buyinza kutandika kulowooleza buzigo bwange buli eyo okulabirira bintu byange biri eyo banaffe aba Home Connect Property bakuwadde n'omukisa ogwe tuyita ogwa property management bajja kulabiririra ebintu byo okubiddaabiriza okubirabirira okusololeza ssente nga tokyalina stress wafuna stress ng'obizimba obikola ate ofuna ne stress mu kubijja mu ssente so beekwate ensonga zijja kutambulira bulungi nnyo gwe munnange alieyo atraba bebanywanyi bebaganda baffe bannamukago aba Home Connect Properties ekyo kijje kunze nze akikugambye ne wonsanga wonna mbuuza ku Home Connect Property njajje kunnyonnyola oba osobodde mu bitundu by'eggwanga byonna tuyinayo ba agency ng'ogyeko amatabi abiri eriri ku Mabirizi ne Nansana naye buli kitundu kya ggwanga yogera Empigi yogera Emukono yogera Luweero yogera Masaka yogera Ekyotera yonna gy'oyagala yogera Buyigwe yogera Kayunga yogera Jjinja yonna tuyinayo abagenda okubanga ate bakwasaganya okutambulira mu bwerufu bwa Home Connect Properties bwetambuliramu nze Kanakulira Rajabu Boogere sports kalaso program gyolaba wano ku mukutu ogwa YouTube ogwa CBS FM UG World Cup bwe tuliko ennaku ziweddeyo muganda wange tezikyawera 5 zisemberedde nno ddala yenjogedde n'ataano nga mangi kwa World Cup ono gwe nkugamba atandika omwezi ogujja nakuza omwezi nga 2 kati balabalamu nakuza omwezi 2 ekinene nnyo bwe kiba kinene nnyo buyinza okuba omwezi gumu ne wiiki ng'emu kye kinene nnyo nenga World Cup atuuse kati World Cup mu kutuuka nga bwe nagambye nti gano ge maka ga World Cup gano ge maka g'okumanya World Cup gano ge maka g'okuteekerateekera World Cup eno ye program egenda okuteekateeka World Cup atuuke nga tomwekanga ng'omumanyi buli ekirimu okimanyi ate n'okwongera okugobereza World Cup ng'azannyibwa ebigenda okubaamu ne bwali baawedde sports kalaso nkikukakasizza ekyo kinootinge kati olwaleero akaseera ke tulimu ka mipiira egy'enjawulo liigi ez'enjawulo zizannyibwa abasambi bangi bali ku form babuutikidde liigi ez'enjawulo olw'omutindo gwe balina naye waliyo n'atannakirowooza nti abavubuka abo bagenda kuma 10 mu liigi World Cup bagenda mulabanga Uganda bwegenda mulabira ku telefina tebagenda kubaayo tebagenda kuzannya kati kwetera abasambi 10 boyina okumanya mu kuteekateeka ng'olinda World Cup ekata bwe tugenda okutuusaako buli kimu ekimukwatako ne banafa ba Home Connect Property obimanye ntandise ne Braut Erling Haaland era erinnya manyiriza n'okubakanga bwe ndyogera nti ligenda kubeera kata mu mpaka za World Cup omusajja bamutuumya amanya ku myaka 22 gy'alina bamuyita Kisodde bamuyita Saibongo bamuyita Mpisi olw'obuluvu bw'alina mu maaso ga goal olw'ebyafeyo byatandise okusesebbula n'okumenyaamenya mu liigi y'Abangereza gye yeekagattako omuvubuka oyo eno liigi nno yakuna mu myaka emito gy'alina kuba atandikira ewaabwe Norway gy'ava n'agenda mu Austria mu ttiimu ya Salzburg kati gy'ava n'agenda mu Bundesliga mu klabu ya Borussia Dortmund n'ebeera liigi ey'okusatu kati gye yavudde season eno najja e Bungereza mu Premier League ku Manchester City nefuuka liigi ey'okuna ku myaka 22 naye musajja atandise okukola ebyafaayo ekyamulobedde nno obutabeera kata kubeera nti togenda kumulaba kyolina okwesunako nti ogenda kimanyira wano woka bwe babadde mu qualifiers engeri gyali nti musajja nzaalwa ye Norway babadde mu kibinja omu abadde amawanga omuli Abadaaki n'abasajja Abatuluuki era gye byaggweredde nga Norway gyakubidde no goals 5 mu mipiira 10 egya qualifier egolo 5
tezabasobozeseza kuyita olw'ensonga nti baali batwala babiri bo bakutte kyakusatu baabuwe abadachi nga bakulembedde abaturuki nga bakubiri kati nebanga ensi egenda kusuubwa Saibong Braut Erling Haaland omuvubuka oyo owakapafu omuwagguufu ennyo alinga omuti gw'omuvule tagenda kubeerayo agenda kubeera ewaka waabwe Norway ng'atudde nga gwe bootudde awo nga World Cup amunyumira bunyumirwa bw'anaafunanga n'akaseera agende ku mukutu gwaffe ogwa YouTube ogwa CBS FM UG alabe bituna batumunyumiza ebirala byanaaba tasobodde kulaba nga omulala bw'anaaba alaba kati mwesiimye mugenda nyumirwa World Cup nga Erling Braut Haaland bw'agenda omunyumirwa nga mulaba mulabe nakumanya bimukwatako nga muyita mu sports kalaso kati oyo omuvubuka nno y'omukulinnya ery'amaanyi ennyo era manyi bwe ndyogedde waliwo kati akutte ne ku kikuttamunaga tebaayitanamu lwaki kijja kitya kisoboka munnange era tagenze jjukira nno omuvubuka oyo ali ne Martin Odegaard kapiteeni wa Arsenal bwe basamba ku ggwanga lya Norway kati ojja kwewuunya nti balina ne Martin Odegaard ne batabeerayo takeyinaani yagenze teyagenze naye agenda kusigala ewaka Norway bw'anaava ku ttiimu ya Arsenal nga tugenze mu break ya World Cup tajja kubeera Martin Odegaard omuvubuka oyo ayambala omujoozi namba 8 era musiba kikomo kya club y'abanaffe aba Arsenal nalyo no linnya ddene nnyo omuvubuka oyo yeeyubudde nnyo okuva lwe yava ku club ya Real Madrid najja ebungereza omutenesi n'amulabamukko elementi y'obukulembeze n'amwambaza ekikumu ku myaka gy'emito akyalabise bulungi nnyo sofa okulaba ng'ate emirimu agikola bulungi ye musambi ow'okubiri oyo omusambi ow'okusatu ye Mohamed Salah musajja nzaalwa ya Misiri eyo baasiitana n'eggwanga lya Cameroon okulaba nga kubaako omu akiikirira Africa okugenda mu kikopo ky'ensi yonna era gye byaggwera nga musajja mukulu Rastafarian mu mannya ga Rigobert Song atendeka eggwanga erya Cameroon abeeyita ba The Indomitable Lions balemeseza ba The Pharaohs okugenda ekkata Mohamed Salah n'aba nga asigadde nga gwali ekyannamukaaga nga gwali wano ekitunzi nga gwali ebuyikwe nga gwali empiki bw'ogenda okumulabira ku TV yo ate ng'ebisingawo n'okumanya ebikusifu obifunira ku mukutu gwaffe ogwa sports ogwa YouTube channel ogwa CBS FM UG program en sports kalaso egenda okusensulira World Cup moments zigenda kubaawo nga bwagenda okubanga ate atambula tukuteekateeka twakugamba buli kye weetaaga okumanya wetwogerera wano kijje kunze bino oyinza okuba tunabaako woobimanya abasambi mbalaba mubawagira ku ttiimu zammwe ku klabu zammwe ez'enjawulo naye nga temunakiteeka na mbwongo nti omusajja oyo ogenda kukoma mu liigi ekkata tagenda kubeerayo bitukuleetedde olunaku olwaleero Mohamed Salah tukutegeezezza nga bw'atagenda kubeerayo ekibuuzo tetumanyi ku myaka gye gy'alina 30 anaasobola okwatirira omutindo ogwo waakiri bwe kinaatuuka ekya 2026 nga aweza emyaka 34 egy'obukulu ne tumulaba nga gyali anaaba kyalina embavu ezisitula eggwanga lya Misiri okulituusa mu nsi esuubiza ekikopo ky'ensi yonna ekigenda okubamu amatiimu amangi ennyama ttiimu 48 ekigenda otegekebwa amawanga 3 njogera ku lya USA erya Canada n'erya Mexico ye World Cup 2026 tulinze okulaba oba Mohamed Salah anaasobola okukikola abalungi abamuwagira abawagizi be balina okuva ku ttiimu ya Liverpool mubeeko we munaamulabira mu kikopo ekyo ekyensi yonna musambi nno oyo ow'okusatu wenjagala okutegeeza muganda wange nti taliyo then ekkonde evvannyuma lize eri omuvubuka enzaalwa ya Colombia amanyiddwa nga Luis Diaz omuvubuka abadde takyava ku mimwa gy'abawagizi ba Liverpool olw'omutindo gw'abadde ayoliseza abadde akutte mu butuufu ng'enjogera ennaku zino bweri buka abadde alabika bulungi naye yalwalidde mu mupiira gw'abadde bazannya ne kilabu y'abanaffe aba Arsenal Liverpool mbagikubidde goals 3-2 bw'atyo Luis Diaz mwe yalwalidde omu Colombia oyo era okusinziira ku gavudde mu scan gakakasizza nti bwe kuba kudda kwe agenda kudda mu December eri nga ate atambudde ekitajja musobozesa kubanga ate abaako kyayamba eggwanga ly'abannaffe bano ate aba Colombia so nalyo linnya libeera ddene erigenda okubanga ate lisubwa abantu nga balisubwa mu kikopo ekyensi yonna manyi World Cup nga bamuyita World Cup ensi zonna zonna eziri mu nsi tezibaayo
kati eziba ziyiseemu enkizo kyeziba nakyo mannya ga basambi era abajjukira wano nabawuliranga nnyo nga mweripa ku ttiimu lw'amannya ga basambi nemwagira Nigeria olwaba Okocha banwanko kano nemwagira zi Cameroon olwaba Patrick Mboma ba Samuel Eto n'abalala. So ekigambo kyerinnya ly'omusambi eri eddeneku kikola kinene nnyo mu performance ya ttiimu ne mu buwagizi obubeera ebbali eno mu nteekateeka eyo. Oyo n'abadde omusambi nno wakuna Luis Diaz kuba twatandise ne Braut Erling Haaland, tetwogera ku Martin Odegaard, twogedde ku Mohamed Salah Misiri, twogedde ku Luis Diaz Omukolombia. Omusambi owokutaano ye David Alaba. David Alaba musambi wa club w'eggwanga erya Austria, ali ku club ya Real Madrid, yava ku Bayern Munich n'agenda ku Real Madrid. Kati bw'oba olina omusambi ali mu kaliba ekubira club nga Bayern Munich nga bw'atuuka okukola transfer agera ku club nga Real Madrid, abanno omusambi w'amaanyi era bamusambi bulungi. Muvubuka omuzibizi tagenda kubeerayo mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yonna oluvannyuma lw'eggwanga lya Austria obutasobola kukikola mu abo abaasengekebwa mu mipiira egy'okusunsulamu okusobola okuba nga ate boolekera eggwanga erya Qatar gye bagenda okuba nga etegekebwa empaka zino ez'ekikopo ky'ensi yonna. So naye olaba nti olwedde ebeera punch nene nnyo oba blow y'amaanyi nnyo okulaba ng'omusambi ng'oyo David Alaba tajja kubeerayo naddala abazze bamugoberera abamanyi kyayinza okuba nga ateekawo. Abamulaba mu mpaka za Euro yaliwo mu mwaka gwa 2020 awo Italy yabakuba omupiira. Italy yabakuba omupiira. In fact Italy yawangula ekikopo ekyo naye nga Italy yasiitaana nnyo kubanga ekuba obusajja obwo Austria. Ttiimu sintene nnyo, ttiimu y'amaanyi, so agenda kuba nga ate tabaayo. Nkujjukiza banaffe aba Home Connect Property betutambula nabo wonna wonna wootudde ng'olaba programu eno ya Sports Kalaso ng'oli ku mukutu guno ogwa YouTube ogwa CBS FM UG. Lowooza nnyo ku biseera byo by'omu maaso, lowooza nnyo ku maanyi gaago g'okozesa okubaako ky'ofuna. Weezimbe, emyaka tegirinda. Ne bwe muvuka emyaka 18 teri agenda kukuba mbooko ng'olina poloti yo 5 ku 10. Tibajja kukuba mbooko. Saagala odde mu kuzannyira mu ssente zo mbu asinnatuuka kugula poloti. Omanye ekitiibwa ky'oba nakyo ng'olina emyaka 18 ng'olina poloti ya 5 ku 10 ate ng'ogiguze mu Home Connect Property ate nga yakyapa. Omanye kye kitegeeza. So teweenyooma, tonyooma myaka gy'olina, tonyooma mulimu gw'okola. Home Connect Property mwenna yaze kubalowoozaako. Erinnya gye liva erya Home Connect Property amaka tegaliiko myaka, amaka tegaliiko ggwanga, amaka tegaliiko ddiini, amaka tegaliiko buwanvu na bumpi, munene na mutono. Wegenda bugenzi mu Home Connect Property obategeeza enfunayo omulimu gw'okola. Bajja kuwa amagezi mu ngeri gy'oyinza osevinga akasente ako ogule poloti, mu ngeri gy'oyinza osevinga akasente ako ozimbe ennyumba. Gwe wakola muddo ina sente zo weetaaga nnyumba wedde teweetaaga migozo bano, Home Connect Property yinja okuzigirira. So nga ate naawe alina ebizimbe byo. Ebizimbe kintu kikulu kye tutunuulidde. Alina ebizimbe nga tolina na budde bubirabirira. Eri abasajja bakola sente zaabwe nga bazikolera mu kuyiriba. Tava ku nnyonyi, tava ku mmeeri, emaali atumya maali ena atikula eri. Kati onaabeera ddi mu bizimbe byo? Onaalambula ddi arcades zo? Apartment onaazirambula ddi? So ekyokuddamu obeere ng'okola sente zo mitala w'amayanja. Be banaffe bana ba Home Connect Properties abajja okusobozesa okuba nga balabirira ebizimbe byo, okubiddaabiriza, okubisolooza. So nga ate nammwe abagenda okukuba ekyeyo bangi mukaabye nnyo, mbalaba ku terefayina okwo amawulire ageesigika nga mukaaba bababbye sente baziridde ab'eŋŋanda, ab'emikono be mwesiga. Kati ky'oba okola bw'oba omaze okuba ng'ofuna olugendo lwo ng'ogenda okukola akasimbi kaako, wansoose kuyita mu banaffe aba Home Connect Properties ne bakulambululira enkola yaabwe, n'obabulira omusaala gw'ogenda okuba ng'ofuna, ne bamanya bw'ogenda okukola. Sente zo zijje direct, omanye nti kale mu myezi 6 egigenda okusooka ngenda kubanga nina ettaka lyange, obukadde 8 nga nfunye ettaka, obukadde 10 nga nfunye ettaka, obukadde 12 nga nfunye ettaka. Omanye nti emyezi bwe giti nno sente zentadde mu Home Connect Property ninze kudde ofuna kyapa kyange. Togenda kaaba, togenda kuddamu kutunzibwamu kamera ya terefayina nti bakulaga ku geesigika olw'okuba nti bakunyaze. So obulamu bujja kwangwira n'ekyakutwala okuba ekyeyo ojja kifunamu kuba n'ekiruubirirwa ekyo. Omusambi w'omukaaga yo ne Frank Kessie. Frank Kessie muvubuka kaddugala nzaalwa ya Ivory Coast.
era muvubuka otwogero olwaleero ali mu club ya Barcelona naye nga avudde ku ttiimu ya AC Milan n'agenda anyweza amakati g'abasajja bano aba Barcelona era gyali kyakuba akapiira. Eggwanga lya Ivory Coast lyalemereddwa okuba nga teri qualifyinga okugenda mu basembayo okuba nga ate basamba mu mpaka ezo, so naye naafuuka agamu ku mannya ago amanene agagobererwa mu liigi ezo ennene mu kilabu ennene nga tetugenda kumulaba nga yambadde omujoozi ogwo ogwakacyungwa ogulimu ebyakiragala bannaffe aba Cote d'Ivoire oba Ivory Coast bwe banekanekanamu nga basamba omupiira gwabwe. So naye ng'omuntu kijja mukosa kwajjukira nti World Cup ono ebiseera ebisinga aba agasse ku CV yo. Ng'ogyeko ekya club level abasajja wano ng'aba abajjukira omusambi gwe bayita James Rodriguez abamuyita James Rodriguez. James Rodriguez Omukolombi oyo yali mu club ya Monaco nzijukira. Naye senga tewaaliwo World Cup Madrid yayiteza namulowoozaako n'embirooto byayo teyinza okumugula domusi enyaaka emuleta afuuke omugalactico ajje mu bagalactico ayambale ku mujoozi ogwo omweru. Naye yali World Cup eyamusitula. In fact yali ya 2014 yali ya 2 emekaawo yali ya 2 mukaaga nga tunalejja South Africa omwaka ngwerabidde. Naye yali World Cup eyamusitula n'akuba amagoolo ko Real Madrid bwe tutafuna ono nga tulina atuloga ne bamutwala n'atabakola n'aflopinga n'abeerayo Everton n'emuno nayo n'agaana yatambudde yeeyongeddeyo. Naye nga ali World Cup moment yamusitula. Kati abasambi bangi World Cup ono abagattako abamutuukiriza ebirooto byabwe byandiganye ku club level n'akikubira ku ki mu World Cup. Kati bw'asubwa omukisa ng'ogwo nno libadde buli amaanyi. Omusambi w'omusanvu ye Gianluigi Donnarumma musajja omukwasi wa goal mu Italy. Tugimanyi nti teyasobodde kubanga ate qualifyinga kugenda mu mpaka ezo babadde ne display tabadde nnungi nnyo era ne batasobola kubanga ate bakimekinga naye nga ate weewunye nno bagenza okugenda mu qualifiers ezo ng'abasajja bano be ba champion b'olukalu lwa Bulaaya naye wano kyaganye ekyo kimekinga okugenda ekkata. Era omuvubuka oyo Gianluigi Donnarumma myaka 23 egy'obukulu akwata club ya Paris Saint-Germain e Faransa wali naba nga naye agenda kutuula ewaka waabwe awo abeerenga gwe muganda wange ali Butambala. Muganda wange gwatudde awo eggayaaza ng'olaba mulabe nga bwe bagenda okubanga ate n'abalala bamulaba, so tasobodde kubanga ate akimekinga agenda kubanga ate alaba bulabi World Cup oyo. Victor Osimhen omuvubuka ono mu Nigeria yegulidde nnyo erinnya era y'omu ku bavubuka kati aboogerwako mu liigi y'abanafu aba Italy. Ali mu club ya Napoli naye nga manyi kye bayita emiti esatu oba egol waweesuula akuya ddala amagoolo ke okulaba nga ate mu butuufu asobola okubanga buli kimu akikola ddala nga bwe kyetaagisa okubanga ate akinywayo. Jjukira noono Osimhen okusobola okubanga alemereddwa okuba mu mpaka za World Cup kyaddirira Ghana okubanga ateremesa Nigeria eno okukimekinga ate ba goals 4 mu campaign eyo naye nabanga ate zafaafaaganira bufaafaganizi ng'entunga eziyiika nga bwe twalabye goals za Braut Erling Haaland ziyatebera bannaffe aba Norway zitaabayamba 5 ku qualifying agenda kata. So noono bwali nti yakuba goals ze 4 mu campaign eyo ne munange Ghana neyekiika mu kkubo ly'aba Nigeria bw'atyo Victor Osimhen nabanga tetugenda kumulabayo mu ggwanga ery'ekata era agenda kubeera nga abasambi abalala agenda kubeera nga gwe Munnayuganda ng'otudde wakaawo olaba mipiira gino olinda olunaku olwokusatu n'olinda olunaku olw'omukaaga n'oggulawo ku YouTube channel n'oggulawo omukutu gwa CBS FM UG olabe Sports Kalaso ng'ekusunsulira World Cup yenna n'ebikusika ebiri mu ndeeri. Omanyi omupiira gwa ddakiika 9 ogulaba wali gudduka buddusi ku screen n'ebibeera emabega okuzimba eddakiika 9 z'olaba biba bingi nnyo ate n'ebibaawo eddakiika 9 nga biwedde bye batalaga ku screen kuba bakulaga bulazi ddakiika 9 ebitannabaawo omupiira nga tegunnazannyibwa waliwo n'ebibeera mu mupiira awo by'oyinza obutalaba n'omupiira nga guwedde. Kati byonna eno yentabiro yaabyo Sports Kalaso wano wetugenda okusunsulira World Cup obeerenga eyagenza ekkata. In fact tukusuubiza ogenda kubeera nga ali ekkata buli ekigenda okubeera ekkata ku World Cup ogenda kumanya ttiimu ezigenda okusula ttiimu ezigenda okulya olugendo lwezitambula okuva woteri wezisula ogenda okutraininga
tugenda ku kisaawe abawagizi bagenda kutambulanga bameka batambudde batya ababawadde bameka wano woka nga tulina home connect properties program ene ya sports colours bwe tugenda okubanga ate twekutuusizaako Alexander Isak akasajja ako kaswedeni naye akavubuka kafuuse ekizibu kavubuka kafuuse problem akasajja ako kati batandise n'okwogerako nti ke kalinga akasika ka Zlatan Ibrahimovic. Zlatan wali wakadiite ku ggwanga ly'abanafu Abaswedi ate omuvubuka ono ku myaka gya 23 egy'obukulu alabika okubanga alaze okubeera essuubi ly'abanaffe Abaswedi kuba muvubuka be bayita ba prolific strikers kavubuka kazibu nnyo kavubuka kazoganya so naye tugenda kubanga ate munnange tumusuwa yeegase ku club ya Newcastle era abalaba Newcastle ekyuse nnyo kati gwagalo gikakasa ogenda kumulaba nga bazanya club y'abanafu abamaniyo aba Newcastle so ojja kumulaba bulungi nnyo olabe kye tugamba nti agamu ku mannya g'ogenda okusubwa ekata ye muvubuka oyo Alexander Isak omuswedi atajja kubeerayo nga bwe nagambye nti obutabale bwa Italy buliko amannya amalala golowooza nti gabeera manene nnyo okubanga togalabyeyo ye Marco Verratti omusajja alina amakati agazitowanga tanka omusajja akuba amakati amakwafu ennyo akapiira akakubira ku club ya Paris Saint-Germain Bufaransa ku PSG naye yabadde mu kiwendo ky'abasambi abalemereddwa okusitula n'okuwanika eggwanga ly'abanaffe aba Italy bebaabo baleero betwagadde okulaga abasambi 10 batagenda okubeera mu kikopo ky'ensi yonna ku lunaku olwolwali lw'omukaaga njagala programu eno kunyumire bulungi ennyo nga tukusuubiza tukyakuleetera ebirala bingi nnyo nga tutambula ne bannaffe aba Home Connect Properties kampuni egenda okukyusa obulamu bwo kampuni ekuguza ettaka ekuguza poloti ekuguza ekibanja ekuguza ennyumba ewedde kampuni egenda okukulabirira ebyobugaggayo byokoze naddala ebizimbe ebyo ebyamaguzi n'ebisirwamu nga apartments banoonyeeko enansana bali ku masitowa na wano ku Mabirizi Plaza omwaliro gwa waggulu awo ogenda okubasanga okwewala abafere ettaka eryabwe lirina ekyapa benkuzigiridde ku lwa sports colours program wano ku CBS FM UG official channel ya YouTube nze Kanakuta Rajabu wogere awangaale Ssaabasajja Kabaka. CBS FM.